Amawulire gengenda okubeera nga tentandika nago mawulire si malungi n'akamu era nga mawulire ga nnaku nnyo mu kampu y'omuyimbi amanyikiddwa nga Spice Diana abadde alina ekivvulu kyavaako enkya ya leero ng'abadde abakubira bannayuganda muziki somewhere munnange Spice Diana okusinziira ku bigambo bye agamba nti waliwo abantu abatannaba kubeera nga tebategeereka bazze bamuwondera era olutuuse ewaka abadde yakamala okubeera nga munnange aweta ekkoona bw'ati ng'ayingira emmotoka abasajja abatannaba kubeera nga tebategeereka bavudde ku bodaboda nebeera nga tebamulumbagana ye nga ye Spice Diana agamba nti abasajja bamulumbye babadde n'ebisi era asimatukidde watini nnyo okubeera nga munnange atuusibwako obulabe anti ye emmotoka ye tesobodde kubeera nga esimatuka emmotoka gyavuga Spice Diana bagiyita Range Rover yo yonna yonna bagikubye endabirwamu n'eyiika Spice Diana awo nno abantu bwe bamutaasiriza baneiba be ne babeera nga bamuddusa ne bamuyingiza mu nju ye era abadde bamuwondera babodaboda awo nno webasobodde okubeera nga munnange baddukira nga Spice Diana atafunye nnyo buvune bw'amaanyi naye nga ye emmotoka ye esobodde okubeera nga ekubwa neggwawo so Spice Diana tubeere nga tumuteeka mu ssaala kubanga wano wo si byangu n'akamu toyinza kubeera nga omanya ani yandagadde okubeera nga atuusa ku Spice Diana obulabe obufaanagana bwe buti so nga nakubeera nga mbaterawo obutambi awo musobole okubeera nga mulaba embeera nga bwebadde saidi zeeyo wa Spice Diana ng'abasajja abatana kubeera nga bategereka nga bamulumba okubeera nga bamutuusaako obulabe genda basaba mu comment section ngolooza ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwa Spice Diana era tekigenda kubeera nga omusaasirako olw'ebyo byasobodde okubeera nga munnange atuukako bwe nama nkuje wa Spice Diana nina n'emboozi endala gye ngenda okubeera nga nkuteerawo naye gwe munnayuganda ngenda kusaba emboozi eyo giwa obudde giwulirize kubanga erimu ebyokuyiga bingi nnyo leero kiri eno ate ekyo kiyinza omaliriza nga kituusewo nga tomanyi nangeri ki gy'oyinza kubeera nga okisimatuka ku video nterako ekiga like nga sharingirako abalala tukateko omutongole subscribinga oleme kubeera nga tosubwa amawulire ng'akagwawo mu budde bwennyini tulina Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa enamba z'essimu zitawo wansi awo ku busitika beera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa nawe obulamu mujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo maridadi sana saidi endala Habibu Airport pickup nawe webali nnyo okubeera nga okukibwa ku kisaawe n'okutuusa yonna gye wandagadde okubeera nga otuuka ate mu budde saidi endala Shukran Construction Services gwe nawe nga toyina abantu bo aboyinza kubeera nga teweesiga mu ggwanga lyattu Uganda naye ng'oli eyo yina ebirooto byo okubeera nga otuukiriza ddala okubeera nga obaako projects z'ozimba n'ebintu ebifaanaganawo ebyo tobeera nga nabo beekwata ku nnamba z'essimu eziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku stickers n'ensonga endala nnyingi nnyo komawo temuvaawo. About 2 weeks back. 2 weeks back. Nagamba jangu mu office ya president. Yes, nebaruwayo. Ono nebaruwayo. Ndeetere ekipapula ekyo mu jangu mu office ya president. Ono ne State House. Yagiyita State House. State House. Oba yoyo ayitudda. Bobo omumanyi bulungi obulamu afaanana atya? Ayenkana atya nga bw'ogamba omusingo obuwanvu ye musajja munene ate muto ku nsi wamulaba nga ayimiridde oba nga atudde boss ayimiridde n'atudde nomulaba yava eno ng'atambula n'alya nambuuzi nangere mubuuza ng'atudde awo kwente yes n'ajjayo fayiro eyo n'anonamu ebipapula ebyo bwe yamala okubimpa n'agamba kati genda olabe kinaddirira yes twali tukuyiseeko mu office mu kati ye yasinziira ku ki akuwe kino ekipapula because nina my sisters tukugira byamataka so ba sisters bo be bajja wano bakulo kyendowooza bwesuubira so tomanyi namba y'abasista but of course he cannot basista bo babayita batya Margaret Tebakanya ne Florence Kahunde Lusoke Margaret Tebakanya Florence Kahunde mwabawandiika amabaluwa muyina abantu abo
muina gwe bayita Margaret ani Margaret Tebakanya ne Florence Kahunde. So you know that file. Tujina one. Can you check and see who was I want to confirm if Bob is the one who was handling that file. And Florence who? Florence Kahunde. Abawandika munchecking it turabe. Then we can be able to find out number chi eya file eno because kino ekipapula tekiva wano kya office ya president. Wakijawo omusanga yampita mululira isa mulira ebintu ebikolerwa mu office muno 1056 to tell Bajinonyeza. I want to see who was handling that file of course. Munyetere godu mululira isa kati gwengo babantu muntekere bwere munchaire bwere. I'm being honest. I am tired. The world should know that I am tired. No omuntu ekintu ekifaanana bwe kiti ng'omugamba nti kino kintu kiva wa office of the president. This is the Republic of Uganda, the High Court of Uganda at naye ndabyendako mu nsi muno kweli. This is terrible. What will come? Ija bakukwata oleba bashumba banyu kuba ku kitu. Look at what Bob gave this old man. Abo banyoko abawa mu office muno benkana kigo basinga basinga bakudde mikono gyange kati lwaki bakuwabira bagala kutwala anje lyange bali lyanjawulo eryabo lyanjawulo kati lwaki bakuwabira kati bagala kutwalira eryabo nerigwawo bali kulyange bagala batwale balyoka bakuwabira bakulagala nabo tekuyitanga jakona nyine yampita andikuli muna buzinduwero oyita omuntu ng'omusomera kye bamuloopi naye tomuyita ng'omuwa. Look at that Godwin, look at that paper. Why would Bob do that? Tiwo beno omuhorereza niwo beno omuhorereza Bob ati mwene nekyo nekitukulengo kino kishwaza. How do you do that? How? No yeto mushije rukwinga noti owe myaka rukwinga netu mazima n'omuhereza rubbish nkejo. High Court na office ya president ni bukwata ndankati. Wero kwara ine kesi y'abanyanya bakumuhabira, he should have called them for a fact-finding meeting. But you don't call someone and give omuntu rukwinga notashobwa nguruse ine gwenje. Nanye nkasoma. Kandi mu government myaka 5 just retired. Nazo wero nandiye ndima. Ndima. Hati nohereza omuntu ekintu nk'ekyo mazima zifite ine gwenje. How can you do that? I have my home in Kireka. But right now I'm staying in Rwero. So we are kwekye kipapula n'ogende wa chairman n'omubuuza wekiri. Omubuuza kiki kino. When agenda kula mutabani wange byatuukawo baali bamusibye. Nanje ndi Rwero nambulira story. Nimbuuza ebyange bino bayinza mutabani wange ono akulese chairman w'ekirinya. W'ekirinya mwana wa sister wange. Ngamba ebyange bino bayinza okunanda bano banyambe kubanga nange banzi babubbi. Bampadde nangamba this is project nja kutwala olugendo lw'abaana nakuyamba. Kati kwe kumugamba nti wagenda kingdom ku level ya kusatu. N'omulaga ekipapula. Naye teyakugambye nti kino kikikula. Tuze enkola ya faayo. Yangambye kino kikula. Ona tokuleba ngu mazima okunoku this is too much. Yangambye office the honest sibituufu ate sibisai. Office eri honest indeed. What we yangambye. Kati goyo taliwo wano. Naye abadde mukozi w'abantu. Yabadde muntu wano nga tukolera. Kati natuuse ekiseera nga complaints n'emufulumya. Naye kati bwe nkola ebyo abalala ng'abamuwolereza bagamba nkoze bubi. Nze saagala bintu bya kisiru, saagala bubi. Ate waliwo obubbi obw'ekisiru obutalina na magezi. Tosobola kukola ebyo. N'oyita omuntu n'obanga amusibye ekitambaala ku maaso, singa yakuleeta nga akusibye ekitambaala ku maaso. Naye n'omuyita Kingdom Kampala level 3 ate kati nandidegende nti atuulawo ono omuzeeyi yazze mu ofisi yange ne bamundeetera nambulira Bob naye ndowooza kino tekiriyo ne mugamba nedda ne ndowooza oba muzeeyi bukadde bwe mutawani osasi nakulewa okiri muto tokaweyitsire kati ne mugamba jangu ondaga awantu awo nga nze ndowooza bya oba levo yakuna bamuferera ku levo naye ennaku zino nkimanyi nti abantu baferera wano ne mugamba jangu ondage Bob watuula awo watu yandaze exactly awo badde nange natula mu ntebe
na wano waliwo omwami olanga yambadde suuti ya cream. Naye kati okola ekintu ekyo ekifaananaga bwekituufu kweringa olowooza ono omusajja ategeera alina amagezi alina amaaso ye yani bwe yandibadde nga teyasoma nga bw'ayogera osobola okulimba omuntu alina amagezi mu nsi muno ng'alaba omulese ku kizimbe kya Kingdom Hall omulese ku level 3 don't you think that person will still come back? Maama yasooka kuŋŋamba kintu kya kifere ky'amagezi matono yasooka kuŋŋamba bw'ati nga nkubira essimu your sisters are choosing you because of obtaining that because of obtaining that land illegally. Nimugamba no. Yes. Usimu Lweru. I need you now in the afternoon in the office of State House. Bob calling me here when I was in the office of State House. when I was in Lweru. Nimugamba, I'm sorry, this is short notice. I also worked with the government. You cannot give me such a short notice. And I cannot drive a car from Lweru up to here. I need to get a driver. Now what do I do? Give me 2 weeks time. I will come. When I took a car, they could see. Something like that, then I can take somewhere. I'm leaving. Nsolo gido. Njagala something that can pin that man. Isimu ino kujibu. Ne madam. Bob yali akoleze ko wano. Yali akoleze ko wano Bob. Yabadde akulira wano naye twamugobye. Bamugobye nga masokola ebintu ebyo. Essimu nyizo ejjufu. Omanyi waliwo obukakafu oyagala nnyo obukokafu because tekiyinza kukoma wano. Tuyinza okukitwala ku ddaala eddala. Naye twetaaga obujulizi. Okay. Tosobola kuferera mu office ng'olina ekintu ekifaanagana nange nyini nsobola okutestifyinga mu gundi onna oba ompisinga. You can testify. Yes, I can testify. I can testify. Bw'akubira essimu agamba ate. Wetaaga mu office, State House, where Kampala Kingdom. Nali simanya nti ono bazimbawo bati. Namanya wano ng'ekyali primary school, Simon. Bwe nali wano mu Kampala City Council. Namanya wano ng'ekyali demonstration school. Wano okumanya wano wangu naitanga ngenda kukola kati ngiza kujaza nze okizimbe kipya nabuza n'okubuuza nengenda parking emmotoka yange nembuuza omusirikale nangamba nja kufuna omuntu akutwaliyo kati kyendakuba ndimukubira essimu nangamba siriimu naye basaawa 9 nja kuba ntuuse ndikola ndireba ndi ku reception mukazi nankulembera ndi anatuusa omusirikale naye nemurejista naregisteringa yes naregisteringa nabulakunaliko omusolo nandeeta nateeka obubi eri around here nalinga mino sinza okukola yingira awo tugenda entunda najja nansanga wali nanyumiza story nangamba empapula ekintu kyenkuti nemugamba ompisa to testify how I got that land nagamba that's enough you can go we shall call you when we need you. So there's no any formal invitation here? No, apart from that tena kirala kyonna but what I know the case is in court. I need to know to what extent Bob has handled. At the Mabireba, at Kumrahize Monterebus. Nekungaro. Give your pronunciation every gambo is in Chica. Mari Mogara Gando, what is Tribal Zoom, Tribal Uganda, and Togera. Name would accent in Chica. You know, it is a tobacco even of the assume a pizza. Yabazum, Michigan, Namayan Chica. Akagamba hasimu wangurira agamba okiga yes ate jenye bayimukwibamu no bayihaningirira kubakwata you cannot steal like this is rubbish you can't steal as if nicyo kipapura kiyamwire ashiro nokwata omushaija oyina obwenge buto nomuhereza ekipapura kifiire omu office ya president nomuhereza ekipapura kya high court kitasayiningire ono obubuka n'obushuma butiine bwenge nabo you can't do that. Nekyawe nikyarigahe akakugira ngo egi office niyo omufayiro yakiyero ati noleba that is a method of oraba nkyoko kukiisatiisa that is a method of threatening someone you know for someone to know nti kati bandopye mu office ya president you are looking for tactics to threat isn't that threatening? Yeah. Now, as we that talk, is a way of threatening someone. As we talk, they have already divided my land. They have already? Yes. Divided how? They have put in stones and who did this? My sisters. With the help yes. of who? I don't know.
bakana beja bakora inventory na bob obarebo betsize kashogo mzee kashi inventory ya yitu neberi ya rupapura ruplain terna office tito tushemekora inventory. Is it are we mandated to do that? Not even to witness. We can only be there to guide, but we are not supposed to do it. Hatu no kwata inventory area headed paper el fake ya high court no jikwata no jetera office ya president. Why? Mwana tu boso kunwabire na mhorereza mwana zagara ko ojiro tinyabura oborekere humusasire. I cannot, because if you're not going to go get a reason. It's unfortunate that mzee kizibu cheni na ujana kusanga yabarara bakugamba nti muchara Fiona yasaba sente ugambe nedda mucharo oyo bamulimbirira. Nze nyina abantu abakolera wano newe mumanya nenkwata kimu nenkwata ekyokubiri nenkwata ekyokusatu afuruma nze sikolagana na bya bubbi ebyo mu DNA yange obubbi tebulimu. Kati bwe nkwata ng'okola ebyo ebyokuswala bwe kutyo ofuruma ogenda. I don't care. I know I have a lot of enemies there, but I must do the right thing. Sunsobora kuraba awo nembuzabuzawo because sibanabo businga nzibanabo okubago bakyandi nziborode because bandigenze ne banyonona. Yes. Kati kyekizibu kye tulina mu government muno nti abantu batya okugoba abantu because babanabo kati nze omusirimu. Era bw'onosanga n'awalala bakugamba Madam Fiona bagambe nga chairman bwe yagambye nedda office eyo njimanye enkola yayo nkola nungamu nakuleeta. Kati bw'osangayo omulala ayogera ebitakwatagana mugambe nedda ddayo ono omukazi takola ebyo. Njagala ensi emanya amazima abantu boonoonye erinnya lyange kati abamu bakama bange banya dressinga as a land grabber. Well, I can be a witness of land grabbing, but I'm not a land grabber. I am fighting land grabbers n'abantu abatwalire amateeka mu ngalo. Oba batula mu office ngoyo gwe wasanze awo n'akozesa amaanyi ge wa State House n'akuwa ebintu ebitaliyo. That is one way of threatening you. Kati ebyo byakutiisa mzee. Kitidde. Nange bange nimala mu government. Omanye enkola ya government. I know. Naye bw'osanga omuntu akola shode things omanye ono muli wanguzi. Tukyali bavubuka bato twakola ne muzee. Bakwane muzinga tukyali bavubuka bato. Yes. Nga mukola naye ki? Twali mu government ya UPC gatukola. Mzee. President mwenda benda binga nkola nabo. Kati onali wanali mukumanya yaluta oli wajjo. Yes. Yarabanga ndi muntu mukubye. Nambe no. But she was like a washanjire chairman wa Kirinya no yamira. I know about that office. From here went to my lawyer. Nanchi mwone mugabe kigo kigenda mu court. Obutegezi kikigenda mu maaso. So my lawyer badde mbalala batana kudda. Obutegezi kikigenda. Lawyer omugambe kino kikuli katawana na kugenda mu court. Era kugamba nti eno inventory ya administrators badde bagamba. That is not signed. How can you do that? Kati ojemuki. Ngoroze gwenda kutiisa omusajja. Actually what I think, when Bob saw the man, yamanya nti ono tatiisika. Now baleeta bano abentegeera ntonotono, those that did not even go to school, n'amulaba nga ali so vulnerable, n'asalamu amutiisatiisa. Era ky'ovola bateyaddamu kuyita, yamanya nti tojja kukiisibwatiisa. Because there is no how you can look at such a person n'omanya nti ojja kukola ebyo. Event. Then, not our administrator general to the administrator because nzikiriza kino na kino. Tukoze ngo wiza okutulagira okugabanya ekintu kino. Era kishino gwe tukoze. Bone bakiregisteringa nibakiteeka mu file ya administration ya koze nebeerayo. So tukula bino. Tokola katukebere fayiro tulabe ebirimu tumanye bwe biba bichupiri because wobanga oli mu kooti n'omusango gwagusinga siraba lwaki abakyala bakutawanya obwo bubi. Because ate n'ekirala kyebadde toyina kubakkiriza kukola. Tokkiriza muntu yenna kujja ku ttaka lyo n'atandika okulisurveyinga nga teri gundi clearance ya RDC abayina okumanya nti abantu abali mu kitundu ne poliisi
oba ne office ebasindise nga waliwo ebipapula ebikulaga nti tuva mu office bweti RDC atukkiriza wabeerawo ne poliisi ekuuma bano abantu abakola ki abasaveeyinga kati abo genda ngenda kukubira poliisi ku kitundu kyo ebafulumye baveewo tebaddamu ate mwebali bataddemu amayinja ne bagenda amayinga igenda ogajjemu ebyo byakifeero ate oteekamu mayinja gatalina trespass ekibiro takali yange nzindukira nzinimirako kati eryo trespass ng'ogjemu ebiyinja ebyo bataddemu nga tebirimu poliisi yabadde bakumye simanyi bankubidde essimu tokimanyi engeri nengendayo yesterday nendaba kati bw'otuuka ku poliisi ngenda kukuwa enamba yange tuuka ku poliisi ogiwa omupoliisi omugamba nkubire oba gwe nkubire nze nkubire poliisi bagende bakuwerekere ogjemu ebiyinja ebyo ebyekifo tasagala bufere kati jangu tuddeyo mu ofiisi tusibule bulungi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.